السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله. Amatenda amalungi tugatenda n'oyo Allah w'ekitiibwa. Allah tumwebaza akyatuwadde obulamu nga tumusaba olubeerera obulamu bw'aba atuwadde atusobozese okukoleramu ebyo by'ayagala era ebyo by'asiima. Mukkirize nzeeko okusalira nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, kuutire omwoyo gwange n'ejammwe okubanga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Olunaku lwa leero tuli mu lutuula lwaffe olw'omunaana nga twogera ku bigambo ebyajjira mu mazhabu ga Imaamu Shafi'i, Allah amusiime era amusaasire. Naye mukkirize olunaku lwa leero nga tetunnatandika bigambo byaffe we twabikomya omulundi ogusembye, mbajjukize nti twayingidde omwezi gwa Sha'ban. Omwezi gwa Sha'ban gwe mwezi oguddiridde omwezi gwa Ramadan, era leero kalenda yaffe olunaku lubala nti lwakutaano. Leero lubadde lwakuna, naye katumaze okusaala magharibi tuyingidde mu lunaku olwokutaano ku kalenda yaffe ey'obusiraamu mu mwezi gwaffe ogwa Sha'ban. Omwezi guno nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama yalabwako ng'akola ebintu ebitaali bya bulijjo mu mwezi guno gwa Sha'ban. Mu mbeera emu oba endala omuntu olina okuba nti weeteekateeka omwezi gwa Ramadan gugenda okutuuka ng'omaze okweteekateeka mu mbeera nti emirimu gyonna emirungi egikolwa mu mwezi gwa Ramadani ng'osobola okugikola naddala okusiiba. Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama mu hadithi ya Usama bun Zaid radiyallahu anhu atugamba, yagamba omubaka wa Katonda namugamba, ya Rasulallah, owange gwe omubaka wa Katonda, lam araka tasuumu shahran min shuhuri ma tasuumu min Sha'ban. Owange omubaka wa Katonda, sikulabangako ng'osiiba okusiiba okuyitiridde nga bw'osiiba okusiiba kw'osiiba mu mwezi gwa Sha'ban. Lwaki mwezi guno ogwa Sha'ban omubaka wa Katonda osiiba nnyo okusinga okusiiba kw'osiiba mu myezi egisigadde? Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama n'amuddamu ebigambo bino nga naffe ebigambo ebyo bitukolako. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama n'amugamba, dhalika shahrun yaghfulu anhu ma bayna Rajab wa Sha'ban. Tyogo omwezi gwe mwezi abantu nga tebeefiirayo, abantu balinga abali mu ddangaalo, balinga abali mu kuwummulamu, tebatwala buvunaanyizibwa kuba nti omwezi ogwo bagukoleramu ebirungi. Omwezi oguli wakati wa Rajab ne Ramadan nga gwe mwezi gwaki gwa Sha'ban.
Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nagamba turfa'u fihi al-a'mal. Omwezi guno Allah subhanahu wa ta'ala mweba mwanjulira ripoti yaffe yonna ey'omwaka. Emirimu gyaffe gye tukola buli lunaku bagiroopewa Katonda, bagimwanjulira. Ne wabaawo ripooti gye batuuseewa Katonda oluvannyuma lwa wiiki olwokuna. Kati ripooti y'omwaka gwonna bajanjula ewa Katonda, omuli emirimu gyaffe bye tutereezezza, bye tutatereezezza, ebitusobyeko byonna bye tuyiseemu mu mwaka, Allah babimwanjulira mu mwezi guno ogwa Sha'ban. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nagamba wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'im. Naye kindeetera okuba nti nsiiba nnyo mwezi guno neegomba emirimu gyange gigenda okwanjulwa ewa Katonda nga ndi mu abo abasiibye. So baganda bange, tuleme kubeera mu abo nabbi be yagamba abantu abatatwala buvunaanyizibwa kufaayo mu mwezi guno ogwa Sha'ban. Yenna alina omulimu omulungi gwamanyi nti tegujja mumenya mu mwezi guno, guyitirize nnyo okugukola. We twakoma omulundi gwaffe ogusembyeyo twali tuli kwogera ku wuzu, nga tulaba ebyetteeka mu wuzu, ng'omuntu ebyo bw'aba tabikoze wuzu ye tekola ki? Tetuuka. Bw'aba abikoze ebisigadde ne bw'abireka wuzu ye ebeera ntuufu. Twalaba ekisooka, twalaba kye bayita enniya. Agenda okufuna ewuzu alina okubeera n'enniya. Ekyokubiri ne tulaba ghaslul wajhi, ne tulaba okunaaba ekyenyi. Ne tugamba ekyenyi kwe kuba nti oli anaaba okuviira ddala enviiri ze we zitandikira paka wansi w'eddookooli. Era ne tulaba omuntu ayinza atya okupima ekyenyi we kitandikira. Ne mbagamba nti akwata olugalo lwe luno n'aluteeka ku kisige n'agira bw'ati. Akwata olugalo wano we lutandikira n'aluteeka ku kisige n'aluyimiriza. Wano we lutuukira ekyenyi we kikola ki? We kitandikira. Ne tulaba ekyokubiri ghaslu alyadaini ila almirfaqaini, oba ghaslu alyadaini maa almirfaqaini, okunaaba emikono ebiri ng'otwaliddemu n'akakokola. Era ne tugamba nti ekiyitibwa okunaaba emikono, ekiyitibwa okunaaba emikono kwe kuba nti omuntu agenda kuteeka amazzi mu lubatu lwe, amazzi ago nga gagenda kutambulira ku mukono okuviira ddala ku ntandikwa yaki? Y'engalo wano we zitandikira paka waggulu w'akakongovule. Era ne tugamba nti ababadde bafuna ewuzu nga bw'atuuka okunaaba emikono atandikira wano, asabe nnyo Allah esswala ze ezakulembera Allah akole ki? Azikkirize. Kuba ekiyitibwa okunaaba omukono, omuntu kwe kutandikira ku ngalo najja paka waggulu waki? Wakakongovule. Ekibuuzo ne kijja, singa a'azzakumullah akakokola waggulu wakakokola. Lwaki tugamba waggulu wakakokola? Kuba oli ayinza okugamba nti nja kukomya kakokola n'atatuukiriza wuzu weina kukola ki? Koma. Kitegeeza omuntu alina kutwala waggulu wakakokola.
nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama basahaba batunyumiza ne batugamba ti omubaka wa Katonda ka annahu arada adara almaa ala mirfaqaihi, ti omubaka wa Katonda buli lwe yafunanga omukono yaleetanga amazzi n'atuuka kakokola n'akagira bw'ati. Tegerekese kubanga akakokola waliwo ekintu kye bayita inthinaat, waliwo ebiki ebizingo bino ebibeera ano, sibimanyi mu Luganda tubiyita tutya, tewaliwo bannanga amanyi ku Luganda kunsingako, ebiki enkanyanya. Allah akukuume. Waliwo ki enkanyanya. Kisitegeeza nti singa oli afuna bwati n'atasitula mukono nkakanya zino ziyisaako mazzi, amazzi gayinza obutakola ki, gayinza obutatuuka. Ntegerekese Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yafunanga bwati n'atuuka wano omukono n'akola ki, n'ayozaawo. Tuli wamu? Ekibuuzo ne kijja ti singa Allah nsaba atukumira ebiyungo byaffe ffenna ya Rabbi, atukingirize embeera yonna eyinza okutujjako ebiyungo byaffe, atukingirize n'obubenje. Singa kijja mu mbeera ng'oli ayina omukono gwa kitundu, omukono baagutema n'asigazaako kino, nga neeno waggulu bakole ki, tekiriiko oba teyazaalibwa nakyo oba kabenje. Allah atukuume nga kamutuusa kweyo embeera. Emikono gyagifuna atya? Ebbanga lyamala nga ku mukono gwe kuliko ekisobola okunaazibwa ku mukono nga kyatteeka, akola ki? Akinaaza. Oli bamutemyeko omukono oba gwavaako nga yasigazaako kuva wano paka eno waggulu, kitegeeza akyayina ku mukono gwe ekyetteekwa okufunibwako ki? Wuzu, nga kwe kuva wano paka wa kakongovule kakokola. Tegerekese, kitegeeza omuntu afuna okuvaawo paka waggulu wa kakokola. Tegerekese, oli tagamba nti nze omukono gwange bagutemako ekitundu, oba omukono gwange ninako kitundu, sigenda kufuna mukono gwa ddyo. Tumugamba ekyo kyoyina bwe kibanga kiyingira mu ebyo ebyetteeka kufuna omukono, kyakola ki? Kyafuna. Singa kijja omuntu oyo ng'omukono bagutema oba teguliiko waggulu wa kakokola, kitegeeza tekimukakatwako kufuna mukono ogwo. Enjawulo tujawudde? Oli bw'aba omukono yasigazaako, awo we basobola okufuna ewuzu, wakola ki? Wafuna. Naye bw'abanga we yasigaza ku mukono si watteekwa mu kufuna ewuzu, ne bw'atakola ki? Ne bw'atafunawo. Ekibuuzo ne kijja, singa oli aba ayina enjala nga mpanvu, nagambye tuba tufuna omukono tuviira ddala wa? Kuviira ddala omukono okukola ki? Oli nga ayina enjala ezo nga bulimu obukyafu. Oli bw'aba ayina enjala ng'enjala ze mulimu obukyafu, obukyafu obwo nga bugenda kuziba amazzi obutatuuka ku mubiri, bw'afuna emikono gye tegikola ki? Tegituuka. Tegerekese kubanga Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama ayina ebintu byatugamba nga byambubumbwa. Omusiraamu takuuza njala nnaku zisukka 40, sinakinti mwezi, ayina okukola ki? Okuzisala. Kitegeeza bw'otasala njala ezo ne zisiba amazzi okutuuka ku mubiri, bw'ofuna omukono otwalibwa nga atakoze eki?
ng'atafunye. Ekibuuzo ekirala ne kijja ti singa oli ku mukono gwe ayinako enviiri. Mujjukire twagamba oli bw'aba ayina enviiri mu kyenyi ng'enviiri ezo nnyingi nga ne bwagezaako okuyisaamu amazzi gatuuke ku mubiri oba ekirevu, omubiri guyinza obutakola ki? Guyinza obutafuna mazzi. Oyo amazzi tegakakatwa kutuuka ku ki? Ku mubiri bwe zibanga enviiri nnyingi oba nga ekirevu kingi. Naye bwe kijja ku mukono, bwe kijja ku mukono, kubanga embeera z'abantu abasinga obungi oli kizibu okubeera n'enviiri ennyingi ku mukono nga ziyinza okugaana amazzi okutuuka ku ki? Ku mubiri. Kitegeeza omukono alina okugutobya n'akakasa nti amazzi gatuuse ku ki? Ku mubiri. Kalombolombo kakumeka? Kakusatu. Enniya, okunaaba effeesi n'okunaaba omuki? Omukono. Ekirala bwe tuva ku mukono tudda ku ki? Wamsahu biruusikum. Ekiddirira omuntu kuyisa mazzi mu mutwe. Kyekiyitibwa okuyisa amazzi mu mutwe kwe kuba nti omuntu akwata amazzi n'atobya zonna enviiri z'aba asobodde okutobyako muki? Mutwe. Tegerekese. Tulaba byatteekwa, tujja kugenda eyo mu maaso tulebe ebyaki? Ebya sunna. Naye ekyetteeka oli okuyisa amazzi mu mutwe wonna wamanyi nti ajja kuteeba ki? Enviiri. Tegerekese. Oli amazzi agakola ki? Agayisa wano, enviiri wezikola ki? Wezitandikira. Bwe kijja mu mbeera ng'oli talina nviiri ku mutwe, musajja wa kiwalaata akola atya? Bw'aba ayina enviiri eno ebbali zayisaako amaki? Amazzi. Bw'aba talina ddala nviiri, omutwe gwakola ki? Gwayisaako amazzi. Tegerekese. Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallama basahaba batunyumiza buli lwe baamulabanga ng'afuna ewuzu. Abawarabu ku mitwe gyabwe bambala ebitambaala. Nabbi yakwatanga amazzi n'agayisa ku nviiri wezikola ki? Wezitandikira. Awasigadde ekitambaala kye n'akirekako n'atwala omukono ne guyisa ku ki? Ku kitambaala. Naye ng'enviiri ezisooka zo zifunye eki? Amazzi. Oli bw'afuna ewuzu n'ava ku mukono bw'ati, omukono guba gukyali muki? Mubisi. N'ayisaako bw'ati amazzi, wuzu yeetuuka? Salla ala rasulillah. Oli abadde afuna ewuzu, mu mukono gwe ne musigalamu amaki? Amazzi. Amazzi ago agasigadde mu mukono n'akola ki? N'agayisa mu nviiri. Tumubala nti ayisizza amazzi mu mutwe oba nedda? Lwaki? Ekyo kiyungo kyetaaga amazzi gaakyo nga maki? Nga mapya. Tegerekese. Ebbanga lye gamala yadde nga gano amazzi oyina ekiyungo k'ogakozesezza, tegakkirizibwa kulongoosa kiyungo kipya nga kyatteeka. Amazzi g'oba osigazza muki? Mu ngalo, oyina okuddamu n'oyiwamu amazzi amaki? Amapya. N'oyisa muki? Mu mutwe. Ekiyungo ekyetteeka ekyokuna tukirabye? Kwe kuyisa amazzi muki? Mu mutwe. Ekisembayo
wa ghaslu arrijlaini maa alka'bayn, omuntu okunaaba ebigere ng'ataddeko akakongovule. muzeeyi we bakayita kakongovule. tegerekese, oli okunaaba ebigere nga mulimu n'akaki n'akakongovule. akakongovule nako tukamanyi bulungi, kayina erinnya, omusajja yabadde wali ayina erinnya lyatwa, kalimu enkanyanya. kitegeeza omuntu naye bw'aba akanaaba ayina okutwala obuvunanyizibwa okuba nti enkanyanya z'akakongovule nazo zifunye amaki. sahaba, waliwo sahaba eyafa gwe baali bayita Saad bun Muadh. sahaba oyo ayina ebyenkizo nti yafa, Allah n'asindika malayika nezikola ki, zimusalire, ne arshi ya Mungu netegeera nti waliwo akoze eki, afudde. kyemanya abamu tuyinza okuba ekyafa ekyo twali tukiwuliddeko, naye baba bayimiridde okusalira ejjeneza ye. waliwo sahaba eyali afuna ewuzu ng'apapiriza naye asanga eki, essola. mu kupapa wano wansi w'akakongovule waliwo ebyo ebituli ebibiri ebiri wakati wakaki w'obukongovule obubiri, ne babaawo kapaati akatafuna mazzi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'amugamba wailun lil a'qabi minan nar, Allah agenda kuyingiza abantu omuliro abo abatatwala buvunanyizibwa bwe baba bafuna ebigere ne wabawo akatundu ke baleka nga tekafunye maki, mazzi. kitegeeza ki? kitegeeza omuntu bw'aba afuna ekigere atwala obuvunanyizibwa okuba nti akakasa nti ekigere kyonna kifunye amaki, amazzi. ekibuuzo ne kijja ekyefaananiriza ku mukono, tisinga oli ekigere ayinako kya kitundu, bwe kijja mu mbeera nti ekitundu kyayinako kiyingira mu byetteeka ebiina okufunibwako owuzu, kyakola ki, kyanaaza. naye bwe kiba nga tekiri ku ebyo ne bwatakola ki, ne bwatakifuna. ebigere n'engalo birina ebintu bibiri wammanga ebifaanagana. engalo ziina amawaatwa oba empatanya, tegerekese amawaatwa, empatanya tutegerekese bulungi, ziina eki, ebituli bino. naye ebigere birina ebyo ebiki, ebituli. oli bw'aba afuna ewuzu ayina okugenderera ennyo okuba nti omwo ayisaamu amaki, amazzi. ayinza okinaaba kungulu, n'abalala abantu abayina obunnya mu kigere nako ayina okukakasa nti kafunye amaki, amazzi. ekyo kyakumeka, kyakutaano. ekisembayo at-tartibu, twalaba eri waggulu furudul wudu 6 ashya, nti ebyetteeka ku wuzu biri ebintu bimeka, 6. tulabye enniya, okunaaba mu feesi, okunaaba emikono, okunaaba mu mutwe, okunaaba ebigere. eky'omukaaga at-tartibu, kwe kuba nti omuntu ono ebiyungo bino byagenda okufuna abifuna mu mbeera ya tartibu. tasoosa mikono nga tannanaaba ki, feesi. tasoosa bigere
nga tannanaaba mikono ayina okubireeta mu oda yaabyo nga aya bwe yakola ki bwe yabyogera ti ya ayuha alladhina amanu idha qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum. Tegerekese ti bwe mubanga mugenda okusaala munaabe feesi zammwe, munaabe emikono gyammwe paka waggulu wakakokola, muyise amazzi mu mutwe mugatteko n'okunaaba ebigere byammwe. Kitegeeza Allah nga bwe yabireeta mu aya omuntu bw'olina okukola ki okubifuna. Singa oli asoosa okunaaba ebigere nga tannanaaba feesi, oba wuzu n'agiva wansi n'asoosa ebigere n'azzaako omutwe n'azzaako omukono n'azzaako feesi, wuzu yeetuuka wangi? Wuzu ye tetuuka kuba tabireese mu oda nga Allah bwe yakola ki bwe yabireeta. Allahumma salli ala rasulillah. Ebyo byaki byebyeteeka. Tulabye ebintu omukaaga ebyetteeka ku wuzu. Ng'oli bw'aba bifunye ne bw'atayingizaamu birala, wuzu ye ebeera ki ebeera ntuufu. Naye bw'ayingizaamu ebirala byo nga tabifunye, wuzu ye tebeera ki tebeera ntuufu. Olwa hadithi ya Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama lwe yamala okufuniramu basahaba wuzu n'abagamba hadha wudu'un la yaqbalu Allahu salata illa bihi. Ewuzu eyo gye mmaze okufuna ye wuzu Allah takkiriza swala ya muntu yenna okuggyako ng'afunyeyo ewuzu gye nkoze eki gye mbalaze. Tegerekese bye bintu ebimeka omukaaga. Omuwandiisi w'ekitabo n'amala n'agamba wa sunanuhu 10 ashyaa, nti n'ebya sunna mu wuzu biri ebintu 10. Abatandika naffe mujjukire twalaba ebintu byetteeka n'ebintu byaki bya sunna n'ebitamwa n'ebiki. Atugambye wa sunanuhu 10 ashya, ti n'ebya sunna ku wuzu biri ebintu 10. Kati kyemmanyi abatandise naffe ndowooza tutandise okufuna ebintu ebyo-10 byonna bye tutoogedde mu bino omukaaga bisobola okuyingira mu bino 10. Ekisooka at-tasmiya, omuntu kwe kusoma bismillah. Twagamba ekintu kya sunna kye kintu omuntu kyakola nga bw'aba akikoze afuna ki empeera, bw'aba takikoze tafuna musango. Ebbanga lyamala ng'ekintu kino akirese mu mbeera si ya kunyooma, kuba omuntu asobola okuleka ekintu kya sunna n'agamba ndaba kyaki kya sunna. Basahaba ba Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama bakola ebya sunna olw'okuba byaki bya sunna. Neffe abamu tuyinza okuba tuleka ebya sunna olw'okuba byaki bya sunna. Sunna esooka mu kufuna ewuzu at-tasmiya, oli kwe kugamba ekigambo bismillah. Bismillah eyo tugyogera ne tugimalayo nti bismillahi rrahmani rrahim, oba tugamba bismillah. Tukoma ku bismillah, lwaki tetumalayo?
oyogeranga ekisinga obulungi kwe kugamba bisimillahi arrahmani arrahim, kuba bisimillah kifunza bufunza bisimillahi arrahmani rahim, neera ne bwoba okomye ku bisimillah nakyo tekirina buzibu. Ekisooka tugambye atasmiya, omuntu kwe kwogera ekigambo bisimillah. Lwaki nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam atugamba kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bibismillahi fahuwa abtar. Ekintu kyonna ekirungi ekyomugaso ekigasa oli bwakitandika nga tatandise na bisimillah, ekintu ekyo kibeera kya kitundu, kibeera kya nkuggu. Kitegeeza bisimillah eno ejjuza ekintu ekibadde kiki ekyekitundu. Tegerekese, sunna esooka oli kwe kugamba bisimillah. Sunna eyokubiri mulowooza eriwa? Sunna eyokubiri ghaslu alkaffaini, oli kwe kunaaba ebibatu bye ebibiri. Mujjukire twabadde twogera ebyetteeka, ebibatu tetwakoze eki? Tetwabyogeddeko, twabigasse mu kunaaba omuki? Omukono. Oli okunaaba ebibatu bye ebimeka? Ebibiri. Eyo sunna nkulu mu bintu byonna bye tukola. Nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama yagamba sahaba, buli lw'ozuukukanga ku makya sookanga kunaaba mikono gyo, kubanga tomanyi wa gye gyakoze eki? Gye gyasuze nga naawe okoze eki? Weebase. Ne kijja mu mbeera bbiri. Oli bw'akakasa nti engalo ze nkyafu ddala, ebibatu bye birike obukyafu, kitegeeza mu mbeera eyo kigenda kuyingira okuba nti kyatteeka okunaaba ebiki? Ebibatu bino, kubanga biriko obukyafu. Ne bwe biba nga bibatu oli akakasa nti biyonjo, ne bw'atakola ki? Ne bw'atabinaaba n'abibuuka bubuusi n'anaaba emikono n'abigattako, wuzu yekola ki? Okunaaba ebibatu ebimeka? Ebibiri. Oli bw'anaaba ebibatu ebibiri n'atuuka okunaaba emikono n'agamba nti ebibatu nabinaabye dda, n'atabirongoosa mu kunaaba emikono, wuzu yeebeera ya kitundu. Tukifunye? Oli abadde afuna wuzu n'anaaba ebibatu bye, n'atuuka okunaaba emikono n'agamba bino ebibatu byo nakoze eki? Nabinaabye dda. Omukono n'agutandikira wano, tugamba wuzu yo tekoze eki? Tetuuse. Kuba akaseera woonaabidde omukono gw'omukono gwatteeka okugutandikira okuviira gye gukola ki? Gye guva. Tegerekese, okunaaba ebibatu ebimeka? Ebibiri. Eyo sunna yakumeka? Yakubiri. Sunna eyokusatu almadmadatu wal istinshaq, omuntu okunaaba mu kamwa n'okuyingiza amazzi mu nnyindo. Twabyogeddeko eri mu byetteeka. Omuntu okunaaba akamwa, okuyingiza amazzi muki? Mu kamwa. Almadmada, oli okugjayo ekikola kya madmada okutuukiriza sunna, si kuteeka buteesi mazzi mu kamwa n'okola ki? N'ogawanda. Ekiyitibwa madmada, oli kwe kuyingiza amazzi mu kamwa n'aganyeenya. Tegerekese, si kugayingiza n'okola ki? N'ogawanda. Amazzi ago kasita ogayingiza mu kamwa oyina okugatambuza. Bw'omala okugatambuza n'okola ki? N'owanda. Wal istinshaq,
n'okuyingiza amazzi mu nnyindo. Ebintu bibiri Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yatukubiriza bwe tubanga tetusiibye tukkirizibwa okunaaza okuyingiza amazzi mu kamwa emirundi emingi. Sinaki nti oli ne bwanywako katini bw'abanga akakasa amazzi gafunisa wuzuma ki, oyinza okugamba kanyweko katini ng'amazzi ga kidiba mulimu emisonso n'olwala. Bw'okakasa nti amazzi g'ofunisa mayonjo tekirinaako buzibu n'obwomirako katini, naye ate kitamwa ku muntu eyasiibye okuyitiriza okuyingiza amazzi mu kamwa, kuba amazzi gayinza okukusobako ne gakola ki, ne gakkirira. Tegerekese okuyisa amazzi mu kamwa. Wal istinshaq, ekiyitibwa istinshaq oli kwe kwata amazzi mu lubatu n'agateeka ku nnyindo n'asikako katini n'amala n'akola ki, n'agajjamu. Toteekawo amazzi n'osika ng'olinga asika ag'ekyalo ekiramba, amazzi gajja kugenda mbongo omyuke n'amaaso. Olina okuyingizaamu akazzi nga kaki, kakatini. Ye almadmada wal istinshaq, eyo sunna yakumeka, yakusatu. Sunna eyokuna al isti'aabu ra'si bilmashi, oli okufuna n'abunisa omutwe gwo gwonna amaki, amazzi. Bwe twalabye ekyetteeka twagambye oli kwe kubaako enviiri zateeba ne zikola ki, ne zifuna amazzi. Ekyo kyatteeka. Naye ekya sunna oli kwe kubunisa omutwe gwonna amazzi. Omutwe bagubunisa batya amazzi? Oli kwe kutwala bwati nazza. Tegerekese. Mulabye wenkozeemu okutwala bwoti n'okola ki, buno ne butakola ki, ne butagenderako. Salla ala rasulillah. Oli kwe kutwala bwati nazza nga ne buno tebukoze eki, tebugendeddeeko. Buno lwaki tebugenderako? Kubanga bugenda kunaaba, bugenda kunaaza munda matu n'ebweru. Eyo sunna yakumeka. Eyo okuna tugambye okubunisa amazzi muki, mutwe. Sunna eyokutaano oli kwe kunaaba munda w'omumatu n'ebweru. Tuli wamu? Obudde bulabika buweddeyo. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.